Empaka zino ezinza okugeraageranyizibwa ku za Kids League eza City Chiers ez'abali wansi emyaka 14 zaakwetabamu ttiimu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga buli ttiimu yakuleeta abazannyi 2 bokka. Ku mulundi guno empaka ez'akamalirizo ez'okubaawo nga 9 okutuuka nga 10 omwezi ogw'omwenda zitwaliddwa mu Loto era nga abategesi bawadde ensonga zaabwe. Suubira tewaliwo bano abaana bemulaba ku makubo tawuni abasinga obungi bava mu naye ndowooza tebalina mizannyo kati bwe banaalaba bano bannaabwe nga bazze okuzannya ate n'abayona bano be baleeta ttiimu yaabwe kiyinza okubawaliriza ne babeera nti bakakkana ne batuule mu Loto yotabeera eno streets nakyo kiyamba kuba kyonna tulina okirwanyisa ffenna lumu ekyo abaana bano okulekera okuyengerera ku makubo babeerewo eri mu bitundu gye bava basambe omupiira basanyuke ne bannaabwe. Ttiimu ennonderere okuva mu ttiimu 2 ezinaatuuka ku zaakamalirizo yakulondebwa omutendesi wa ttiimu empanguzi era ng'eno yakukiikirira Uganda e Kenya ng'omutendesi Eddie Butindo bw'annyonnyola. Ne first tournament ezasooka twaletanga ttiimu nga ttiimu eyeronderwa okuva mu kitundu bazannyi abalungi so tetuleeta bwa ttiimu ewangudde kati ekyo ekintu ekyetuzzizaawo tukikomezaawo kubanga ne sponsor yakiraba nti omutindo gwali gugenda gukka olw'okuba twali tutwala ttiimu ewangudde ate nga ttiimu ewangudde ng'ereka batugambi Walusimbi nga bakulekayo ate nga Walusimbi gw'obadde best player mu kitundu ekyo naye lwakuba ttiimu yo gy'obaddemu bagigobye kati gwe bakulekayo tebakutuuza tebakuleeta mu tonamenti eno kati netukufiirwa ate tewabeerawo n'opportunity kukulaba lunaku lulala. Empaka ez'akamalirizo ez'ekitundu ky'e Kampala zaakubaawo nga 16 ku lw'omukaaga